Yes, nkulamusizaako nate mukwano gwange najjo osinza okuba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Aba UPDF bakwatiddwa mu ggwanga erya Kenya. Aba UPDF bakwatiddwa mu ggwanga erya Kenya. Oli ku UG Updates TV gwagala otweyongako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kitegeerekese nti nno ebbanga eryekulungudde amagye g'eggwanga erya Kenya gakizudde nga bannansi b'eggwanga lyabwe ku Semayanja ku mayanja wano ku Lake Victoria babadde nga bajja bakwatibwa nga babuzibwawo abavubi bazza abavubi baabwe abamu Kenya babuzibwawo naye nga tebategeera ki kigenda mu maaso nakibabuzaayo paka lwaddaaki bamaze ne bazuula ne ba-identifyinga ne bakola investigation olwe bakizudde nti nno amagye g'eggwanga erya Uganda gamanyi okujja ku sayidi y'eggwanga erya Kenya ne gataataganya emirimu gy'abantu ne bakwata n'abavubi abagenda mu maaso n'okuba nga bakolera ku nnyanja eya Nalubaale gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati bwe njogerera nga amagye g'e Kenya gaakakwata aba UPDF babiri bamaze dde bakwata baba detaininze olw'okusangibwa nga bakwata Abannakenya. Kigambibwa nti nno bano babakwata ne babasiba ne babakukusa ne batwala mu ggwanga erya Uganda gye babasibire ne babadetainingira eyo ne bagezaako okuba nga bakinyuzibwa ate nga kikolwa ekimenya amateeka naddala ku munnansi ng'oyo nga si munnansi wa ggwanga erya Uganda. Abakakwatibwa mu muli 5 Richard Ameria mulimu ne Michael Busola. Bano kigambibwa nti nno bakwatiddwa babadde bakakwata Abannakenya abawerako abavubi ku mwalo nga bagezaako bwe babakwatidde babadde bagezaako bakukusa nga babatwala mu Uganda okusobola okuba nga babacunya n'obakukusa so ng'eri tebalinaayo buyinza ekifo ekyo kiri out of their jurisdiction gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati bwe njogerera bano abakwate batemeza amabega wa mitayimbwa eri eggwanga erya Kenya gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kino nno kitaddewo mixed reaction naddala ku mikutu emigattabantu muvudde ne Bannakenya bannansi b'eggwanga ery'e Kenya okuyozaayoza abajaasi b'e Kenya okuba omulimu ogw'amaanyi gwe bakoze ogw'okuba nga bakusobodde okuba nga ba-identifyinga ekintu kino n'okukwata Bannayuganda bagezaako okukusa Bannakenya okuba nga batwala mu nsi yaabwe. Jjukira ne Dr. Kizza Besigye watu yakwatibwa kigambibwa mbu yakwatibwa amagye ga Uganda aba UPDF mu ggwanga erya Kenya. Kati omuntu yeebuuza kuvaaki amagye ga Uganda gaba gakitingira amateeka watali waabwe. Lwaki amateeka ga Uganda amagye ga UPDF gakitingira amateeka ag'e Uganda mu ggwanga ery'ebunaayira ng'erya Kenya? Era kino kibakubye ekikwe ne kibeewuunyisa nnyo nga bagamba Uganda tebamanyi boundaries zaabwe, bano abajaasi tebamanyi their jurisdictions gyezikoma. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza olowooza ki ku nsonga eno? Lwaki olowooza amagye ga UPDF ennaku zino geevumbiridde omuze gw'okuba nga gagezaako okuba nga gasukka boundaries zaago ne bapulakitisingira amateeka gaabwe gye gatalina kupulakitisingira? Gwe mukwano gwange olowooza ki ekivuddeko kino? Ye olowooza Uganda kiba kigitwala wange eggwanga Uganda? Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tegeeza nti oli ku UG Updates TV kw'obadde osinzira okuba ng'otuwuliriza abula gwagala otwegattako naggambye kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Mbaagala nnyo, temuva ku UG Updates.